bamukubira wali kika emiggo nga bwe batulumbye olunaku lw'ekiro. Abantu abatanda bakutegereka balumbye ebyalo mukaaga mu Ggombole na Lutuntu mu disitulikiti y'Omubende ng'ate bakazi bakubibanja byabwe ne basasiramu amasasi. Bazze batandika okutukuba emiggo ne batulisa n'amasasi mu bbanga. Bazze ekiro ku ssaawa nga 9 ne batandika okutukolako obulumbaganyi. Bano abaweri ddala 2,000 bali bako ku bibanja byabwe mu mwaka gwa 2016 ng'era babalumbye babalese batusizaako ebisago eby'amaanyi. Emyaka mingi nga tusenguddwa ku bibanja byaffe ne tubundabunda famire zaffe abaana baffe tetulina kye tubawa kulya, naye ejjo ly'abalamu pulezidenti bwe yasindika omubaka okuva mu ofiisi ye n'awa ekiragiro nti muddeeyo ku bibanja byammwe, twasitukiramu ne tujja mu kifo kino. Bano nga bakulemeddwa mu ssentebe wa Bukenya Charles ne yaliko omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Simeon Subuga bannyini nga bali mu kutya okw'amaanyi kakati balajjanidde gavumenti wamu ne poliisi okubawa obukuumi obumala okutaasa obulamu bwabwe. Abantu bakubiddwa Mama Radisi, ebintu byayonooneddwa, mapikipiki gayasiddwa, ebintu bantu bafunye ebisaga ne badduka ne bapala ne bayingira ku ensiko. Bino ebisosonkole by'amasasi ebyabakubiddwa ekiro. Bano abazze wano bayina emmundu. Wano wali baddeyo ne maidi kubanga okuba omuntu oli n'akukwata n'akola ki? Ensonga lwaki oba tunafuna security nze nsaba security mu bantu bano. Kibi nnyo, kibi ddala. Nate twongera okubeera abagumu kubanga gavumenti yaffe security yaffe yonna tugiyina wano. Bategeeza nti kati kyebangala kwe kubeera mu bibanja byabwe kubanga ettaka lino lyali lyabajja gyabwe eryabawebwanga bakawonawo mu Ssematalo. Olukiiko luno lutudde ku kyalo Bukoba nga lwetabiddwa omuduumizi wa poliisi Mbende Alex Wabirwa okunomba kwa pulezidenti Florence Beyunga avumirira ekikolwa ekyokuba mu bantu amasasi n'ategeeza nga bwagenda okukola alipoota ku mbeera gye balimu agiweerezebwa pulezidenti. Tujja kukola lipooti yonna gye tusanze wano, embeera gy'abantu gye mulimu byonna tubitwalire ki mukama waffe eri. Ate omumyuka we Tinkamalirwe Evelyn alabudde abatalina ebibanja ku ttaka lino okuteetera kuyingira mu bantu bano nga baagala okwezza ebibanja by'abalala. Mubalekere eddembe lyabwe baddeyo ewaabwe gye babeera mu mirembe gyabwe gye babaddemu, baleke kuzannya mu kubonaabona kw'abantu kw'abantu bano. Ate Wabirwa abagumiza nga bagenda okukola okunoonyereza ku baakoze ekikolwa kino n'okubawa obukuumi gyokka n'abalabula okutenyingira kutabangula mirembe. Security ey'abantu weeri era tugenda gibawa. Mu kiseera kino abantu abali ku ttaka eryo batandise okuzimbako obusisira. Musa Kaboggoza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.